ndabawuliza ate nga ndi munankyukakyuka atagenda twebaza abantu bannakawa nti beesize meeya waffe omupya Buken Ali Nubian Lee tuminamu nnyo essuubi. Nubian Lee is a very thoughtful individual. He's a leader in every sense, very creative era tuminamu nnyo essuubi. Okay, very good morning Uganda, very good morning the rest of the world. Mugamba mutya mwasise mutya olunaku olwaleero lunaku lwakuna wiiki tugitambuza mpola mpola nga bwe nagambye ebyobufuzi bigenda mu maaso bitambula mu maaso but fortunately tugenda mu maaso obulamu tubutambuza mu ngeri ey'enjawulo. Gwe omulungi atulabira mu nsi ez'enjawulo okubanga osubscribinga n'okubanga otwekuumirako n'okubanga otugoberera mu ngeri ez'enjawulo. Awo olabye byensoosezaawo babadde baselebratinga ba Nubian Lee awangudde akalulu kuva jjo tuli mu kweraliikirira akalulu twamaze essaawa ezisoba abiri mu munaana nga tulinze okumanya obwanguzi bwa meeya kati Ali Buken Ali abangi bamanyi nga Nubian Lee nga meeya wa Nakawa division. Zibadde ziwera ssaawa 9 ez'ekiro mawulire ne gafuluma nti kyaddaaki finally meeya wa Nakawa division omulonde Ali Buken alangiriddwa. Sokoze ekifaananyi kiri kibaddeko ekyo wano ng'akutte result eziraga nti finally bakonfaminze nti ameze banne. Ali Buken ono kuva lunaku lw'eggulu pressure ebadde waggulu, akalulu kabalibwa naye tekalangirirwa. Buli kimu kyabadde kiwedde okutegekebwa naye ng'akalulu tekalangirirwa. Ekyabadde Nakawa okumubuzaawo pressure ng'erinnye bamazewo ennaku 2 nambirira nga tebadda waka bakuuma kalulu kaabwe. Era mu kyekikeseso nnaku olwaleero returning officer wa Kampala avuddeyo n'alangirira ebyavudde mu kulonda naddala bitanso kubanga biva byonna mu divisions ez'enjawulo naye balangirira wali Nakawa Kutale Center. Bw'otunuulira waliwo graph gyentaddeawo ojja kuba olaba engeri Ali Buken gye yalebezamu banne bacandidates babadde 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 babadde 7 bacandidates babadde 7 nga omukulu ono gwenjawo so ono bamuyita Mugambe Po jukira yalimu NUP ne bamumma kaadi najja ku independent ona ba yakutte ekyokubiri ono Mugambe Paulo yakutte ekyokubiri. Buken Ali Nubian bulijjo Nubian erinnya lye mbadde simanyi. Buken Ali Nubian yakutte ekisookera ddala sikowaza badde bweziti obululu nkubuulira Nubian Lee obululu bwe yafunye mu total score obululu 1,909 yabadde agenda mu bululu 2,000 obululu 1,909 obulira bwe yalebeza banne. Owokubiri Paul Mugambe ono gwe bamakadi mu NUP najja nga independent ono ye Paul Mugambe ono obululu yafunye obululu Nubian yafunye obululu 1,909 nga buno bukola ebitundu 5.31%. Kitegeeza nti yatuuse dda mu buwanguzi. Yafunye obululu 1,909 nakola ebitundu 5.31.31 n'akatundu akatonyeze bakayita batya najibu n'obutundutundu 31 yafunye ebitundu 5 n'obutundutundu 31%.
mu kifo ekisookera ddala. Mu kifo kyokubiri tufuna Paul Mugambe, ono gwe bamakaadi mu NUP. Paul Mugambe ono bamu makaadi n'agamba oba tufunye kaadi wummula. Akaseera kakyaliyo n'agamba musaaga temumanyi wizi Paul Mugambe. Paul Mugambe yakutte kyakubiri yafunye obululu omutwalo gumu 14,000. Se musajja abadde alumbidde ddala. Yafunye obululu omutwalo gumu 14,000. Ano yakutte ekyokubiri. Nga bino bikola ebitundu 27 n'obutundutundu 41 ku buli 100. Ono Paul Mugambe sewe yabadde agezezzaako mu ngeri ey'enjawulo. Wano awo nja kutaga ku screen awo bakulengeza difference Nubian Li gye yawanguliddeko ya obululu 15,023. Kitegeera. Tudda mu kyokusatu Susan Zawede yafunye obululu ono munakibiina ki NRM oba just colors ezagize. Yafunye obululu omutwalo gumu mu 10,892 nga buno bukola ebitundu 21 n'obutundutundu 12 ku buli 100. Oyakutte ekyokusatu. Then mu kyokuna ntubamu olinnya lyange ndowooza Matovu na Bill yafunye obululu 5. 1 2 3 4 5. Owulira nga buno bukola ebitundu 0.02%. Ono yabujire mu kyakusatu ono tali mu kyakusatu. Talina mu kyakusatu. Eyandibadde mu kyokusatu. Kwa eno tebabuse wano kudde eno kuba bano tebalina kyogatta. Eyandibadde mu kyokusatu yafunye bamuyita Kamia. Yafunye obululu 17 nga bukola obutundutundu 0.08%. Nerujja nemugerwa wano n'afuna obululu 5 nga buno bukola ebitundu 0.02%. Nitufuna byabashaija. Abashaija nakawa. Byabashaija nakawa storage. Mali ikulu ne Ali Bukeni era naye. Mali kati bikyali konti byoza liwa gye wesimba. So kwesimba woyagala. Ali Bukeni Munubbi. Paul Mugambe Muganda. Susan Zawede Muganda. Omwana omuganda waawa ne Kampala kya Ddondo. Matovu Nabiru yafunye obululu 5. Baga joziregera sije zikola sije zivugira. Owulira? Ogambye kinajibu? Kamya abera mulongo. Onobera ono mulongo. Kamya. Yadda ku balongo ne wayiswa mufumbiro bwati omulongo. Kale byabashaija afite obululu 7 nga bino bikola obutundutundu 0.03%. Kati wano wewangase mu kugatta wano baagase buno toto baagasene yeeno baagasene ya saidi eno kirabe baagasene nga mutoto obululu 2,800 mu 10 byonna wamu twetolola bwetolozi naye nga Ali Bukeni oba gomanyi nga Nubian Li mfanfe wa Kyagulanyi yawangudde obwa meya wa Nakawa division. Nina ebifaananyi ebyenjawulo waliwo akatambi ako nga bali mu kucelebrate nga zaadde sanga 8 ojja kulaba akatambi ako nga bali mu kucelebrate nga playing akatambi musajja tulabe akatambi kano olaba obudde bwabadde bwa kiro nnyo nga Ali Bukeni Onelopu Honorable Joel Ssenyonyi babadde bakyali ku Tale Center wali kumubuze Nakawa obuwanguzi ne bamulangirira ndowooza labe essanya eryabaddeawo. Kati ekitegeeza nti Nubian Li essaawa zino ojja kumpa ku bifaananyi ebyenjawulo. Nubian Li essaawa zino ye meya wa Nakawa division. Katonda wa buyinza uno lwalina ku lwakulonda wano ng'agenze mu kulonda ne yeetiikinga teyeyitako soko lindeko awo ndabe abantu nno baaliko bangi kugundi kuno Zawede wa NRM
Paul Mugambe yagira ku ssaawa nga Bobi Wine yagirako ng'ajja kuba MP akabonero ssaawa ndowooza naga akankwesa akabonero k'omukuliki yagirako ng'ajjafuna bwa MP mu by election yali mu mwaka gwa 2017 mbaseerabidde n'agira kabonero ssaawa Matovu yagidde ku mupiira byabashiija yakutte fulaga ya FDC yakutte fulaga ndibali manya dina ku independent yagidde ne ku FDC era nga bwe babisengese bwe bati Ali Bukeni yasooka waggulu yawangudde number 1 asigala number 1 number 1 tubamuteeka ngawo mu nsobi Lord Mayor twalina bali mwezo yali number 1 ku ballot paper Guloza asajja bano basiru okuteekako Ali Bukeni ku number 1 yadde mugobera alphabetical order yes yadde alphabetical order na Katonda agenda kuwa obuyinza nga asinziira ku alphabetical order Ali Bukeni Ali era byonna era asigala mu number 1 ne bwasoosa Ali Bukeni abeera mu number 1 ne bwasoosa Bukeni Ali nga bwolaba wano kino eno ebadde posta ye yakwesimbawo Ali Bukeni era nkugambye asigala number 1 wano ku ballot paper tuongereyo ebifaananyi ebirala waliwo ekifaananyi kinakozaawo nga bali ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mbiseera ebyedda era Kyagulanyi kino kyekifaananyi ekyo kyolaba kati zino zaali mpaka kuba naliwokko zino zaali mpaka nga bakola talent search eyo kamwoki eyo naliyanga nnyo wewajira Zex birangi muzine empaka zino nga Bobi Wine ali ne Nubian Lee kati esaawa zino wayita His Worship Mayor omulaba Mayor wekawempe nti wekawempe Mayor ngenda kujja kubyeka wempe awo nalesewo Selinjoji naye waali awo Mayor we Nakawa Nubian Lee Bukeni Ali omulaba ono yegwayita Mayor laba smile ono agenda kukolera abantu be Nakawa jukira Mayor yaliwo eyakolera nnyo abantu yali honorable bali mwezo esaawa zino ye Lord Mayor kyo kitulaga ki bali mwezo yava ku bwa Mayor Nakawa n'afuuka MP wa Nakawa bwe yavudde ku bwa MP wa Nakawa n'afuuka Lord Mayor kitegeeza kigenda bbeera bwe nti mu kulonda okujja Bukeni Ali Nubian Lee agenda ajja afuuke MP wa Nakawa mu kulonda okunaddako bali mweza namwamu ku bwa Lord Mayor ajja kuba Nubian Lee ayinza okutwala ebisanja biri nga MP wa Nakawa okitegeera abantu bayogera ebigambo oyo mwana sinzalwa ya wano simanya munubbi bikoze bitya tali Nakawa katabafuga. Congratulations from NUP. Congratulations elected Mayor Nakawa Division Nubian Lee Bukeni Ali, most resilient person. Musirifu ebintu abikwata mpola naye nga abeera ku point. He's the man gwe twogera ku essaawa zino Bukeni Ali. Kusegera ekintu ekyo ono ye Mayor yono Mayor wa Nakawa Mayor wa Nakawa His Worship Bukeni Ali agenda kubanga ayingirawo ku kugundi bagira batya council batula ku council pozi batula ku council kati nga ayingirawo nga ali mu kiganduula Katonda takola nsobi. Katonda tayimingiye ebeera ntuufu. Ani yali amanyi nti ono Bukeni Ali Nubian Lee n'omusajja ono azoganya ensi Uganda kati essaawa zino balizoganyako Uganda bave mu buyimbi. Bana ababiri badongo batandikira mu bidongo ne bawanika ono nga bwayimba eddobozi lyono teribulamu. Nubian Lee alina ennyimba ze naye Nubian Lee twamumanyira nnyo mu nnyimba zaani zono omukulembeze. Kati essaawa zino we batambuza Uganda akannaginaji otyanga ensi Katonda wabanga akuwadde akuweesa n'omutima gumu ate time yo bw'eba etuuse
ebeetuuse. These two era bano ababiri omulabye ng'amaze omulangirira. Bano ababiri bano basobola okutta pressure basobola okutta ono kati enaku zino tumunoonyanga kamyu afuuka kapa gundi bwe yatugambye muzibu okufuna kati n'obunkenke obuli wano bungi okitegeera ekintu ekyo. Nubian Li yawangudde obwanakawa wa meya musajja wa bigambo bitono. Waliwo bagamba Nubian Li tebasobola muwa kalulu tajja kujjayo kalulu ako muganda wange musajja wa bigambo bitono small body big engine omulabye kati muddemu mwogere kakati bwetuvayo wa Nubian Li soke mbazanyira akatambi ka ebiri ekawempe si birungi musajja waffe Sserunjojo w'eddembe mawulire si malungi agavaayo eyo waliwo yekiise mu buwanguzi bwe. Empapula eziri original kwanti tulitingudde bwezi kyewunyisa oba tubagala tulonde okulonda bakugyewo naye tosobola kuba nti omuntu otaddemu ssente otaddemu obulamu bwo bwonna ne bajja ne batandika no otunulyawo bakansalazi bonna bakansala bakyusa ebisasu zaabwe abaana baliwo mu maziga meereere ate si tente emu yokka kati genda nemunyama kindi abaana nga 6 bali mu kukyusalizawo genda muya central bali mu kukyusalizawo kyanaku nnyo this must end. Akokola bake katambi yawo byobulidde bali mwezo ayogera bali turning office abafuula ebintu omusajja ono nfuna kukifaananyi kya Sserunjojo w'eddembe kibadde waawo nga aba yali mukulonda oyo omusajja ono abadde meya w'e Kawempe aterezezza Kawempe obuwagizi abadde nabwo abantu bamulonda mu big numbers bajja mu bungi ne bamulonda ekiri enakawa awo ku Mubuzi omusajja bakyaganye omulangirira waliwo ebiriwo ate kati mbwate returning officer mbwate asoma bintu ebitaliiwo bali balina birala ku gundi ku DR forms returning officer asoma birala bamubuuza obijjawa agamba mumulize kyange kyensoma nti musajja nze gundi nze w'eddembe Sserunjoji meya wa Kawempe division akoledde abantu bannooze byerina ku lupapula ate gwe ng'osoma birala obijjawa wolereza byensoma towuliriza byolina kapapula beera nabyo omusajja waffe ono bandimusuuza ekifo e Kawempe awo era bino byola zera akatambi kali ebino byolaba bino bali mu kwebuuza abantu bakole ki bannange kuba basajja balonda birala eri ku gundi gye tulondedde wavaayo birala ku Tale Center waliwo birala bivaawa kyebeebuuza okitegeera Walukaga yimba akayimba n'agamba n'abalonzi n'abasanze ne banziramu nti bakoowu okukeera ne balonda oyo gwe baagala ne balate ne balangiramu gwe bataawa oba kati kagenda Walukaga yimba akayimba n'agamba nti n'abalonzi n'abasanze ne banziramu nti bakoowu owulira okukeera ne balonda oyo gwe baagala ate ne balangiramu gwe bataawa abalonzi bazira okulonda kwa Lord Mayor n'ebitundu ebirala okuva we twava mu kulonda kwa pulezidenti kuba bagamba balonda abantu be baagala ate ne balangiramu be bataagala akayimba kagenda nze nkootinze kayimba ka Walukaga yagamba n'abalonzi n'abasanze ne banziramu nti bakoowu okukeera ne balonda be baagala
ate ne balangiriramu be bataawa. Bakeera ne balonda be baagala. Ono omusajja abantu abamulonda bamwagala. Naye gempulira nti agava eri bali kayimba kawalukagga. Nti alangiri yasoose kuliza kayimba kawalukagga. Nagamba okwe mugati ulangire be batagala. Era mbo mwana yisiza drive awo ngeyimba gegamba abantu bako. Alangiri anasoka gamba ani azanye biyimba ebyo. Niyo yazanye biyimba ebyo wano. Omwana yisiza drive ku machawe nakawaawo. Nga kayimba kagamba n'abalonzi n'abasanze ne banzira munti bakoowu okukeera ne balonda be baagala ate ne balangiriramu be bataawa. Akayimba omwana yisa drive buli dakiika eyita kati kensembi okuwulira nti taninga office agambye temudda mukiriza drive kuyita wano. Ate owaayi omusajja abantu bamulonze mu bungi naye byetuwulira kati essaawa zino amawulire si malungi. Congratulations musajja wange Kana Kambata, the son of a duck. Musajja wange wekawempe wa Nansana municipality. Kana Kambata yawangudde obwa meya yawangudde oli omukyala eyagamba mbuye simanya tagenda sosola biki. Wali omukyala yayogera yali meya weeyo ate bamuwa kaadi yayogera ku bigambo nga bikontana ne Nuupu oba yagamba nti oba ye tajja kusosola oba mpuuga mukatuliki munne. Anabasiramu bagezaako ne bayomba ne bagamba nnyabo tetulonda bukatuliki wano. Okisegeera tetulonda bukatuliki wano, tulonda tulonda mu mukulembeze. Ogamba otya mbu gwe ng'omukatuliki kyogamba bakatuliki bakulonda bokka. Jukira Kana Kambata yali aze ku kifo kye MP nga yesimbye ne Bazambaali Blasio Mukasa. Akatambyako olwafuluma ne bagamba allo Kana Kambata tukufunidde kaadi gy'otagenda kuvuganyizibwako. Ntigamba wallahi nti ya MP yo yinza okuba togenda gifuna naye eyo no mukyala agambye simanya bikoze bitya nti simanya wa dini tava ku mpuuga. Kali tajirina Kana Kambata come for your card. Ko Kana Kambata nagamba nabibaze mudda nga era nabwe MP bajja kunkuba. Isegera nti ne kadi yinza obutagifuna kati bimafunye ne yashuwa deal kanjitwale. Era yali esimbyo ne Big Eye Ibrahim Mayanja ne Zambali Blasio Mukasa nga bagala kadi ne Kana Kambata waliwo n'omulala oba walo noli oli omuniga we Nansana oyo yani oyo nambe musima commander sima commander number 1 001 oyo we Nansana babu makadi da yasoka nga babanyi makadi sijja kujemera mukulembeze wange sijja kujemera mukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu bakuboya kalulu bamu makadi omujukiro yajja ku kiteba onajja ne gaali y'emmotoka ne bawamba n'emmotoka ye lekako kino ekifaananyi nga bwe njogera kubona ye mulonde yajja ne gaali ne bagiwamba oyo komanda 001 Kawesi yoyo ekifejo kadi yali yagalwa Zambali Blasio Mukasa. Kana Kambata yawangudde bwa meya wa Nansana. Kawesi komanda 001 Ibrahim Mayanja Big Eye balinga bano babatano okutano gwe simanyi kadi ne bajiwa Zambali ne mukujwa Zambali no musajja wange Kana Kambata ngamazo omulira mudiro nti kati oli omukazi olebya yayogedde naserero olulimi kadi
agamba mumpe card abasigadde nga balwanirira ekifo Kaana Kambata yabala omuzannyo nafuna card eyewa meya wa Nansana municipality. Is it Nansana? Nansana, yes. Najivambagatira bamulangiridde. Nansana is big. Yagivumbugatidde ne bamulangirira. Kaana Kambata yawangudde. Musajja wange nkuyoza Kaana Kambata. Yawangudde. Era nga tuli musanyu. Musajja waffe Kaana Kambata lye sanyu lyolaba wano lye tulimu kati lye tulimu. Abala ne mutalangirira naye Kaana Kambata yiwe. Mwamumperedde akalulu. Mwebale nnyo mwebale ddala. Ffe Makindye twabivaako. Batusalyo batuwa omusajja tamanyi na kwogera kigambo Makindye. Agiyita Makindi. Twabivaako ne Makindye ebyameya twabivaako munaye abali bamwesimbyeko bonna 11 tembo tebalina biwandiiko. Segedde. Ffe Makindye batusaliddewo. Aye tunakola ki munnaye? Abatusalirawo. Omusajja simumanyi na mumanya. Ndi munamawuli ne simumanyi. Makindi. Kibuga kyaffe kye Makindye okiyita Makindi. Naye nga nsibulova wano olunaku olulungi ndibaagaliza Mutegeeza na ATM Computers sibali wali Kabaka Kintu Plaza mu kibuga Kampala ku Kampala Road. Ojja kubafuna bulungi ayagala computers z'omulembe, ayagala okulabikanga ofuna machine abanadala bali mu gaming, abali mu production, abakola abali mu masomero computer lab teziri mu bulungi computer z'omulembe, computer ziduko bulungi. Basangwe wali Kabaka Kintu Plaza Kampala Road okuliraana Shell Capital around. Bova eri mu kibuga Kampala side nga ku mapera wodde eno opposite King Fahad wenyini. Ojja kola ekizimba kiyita Kabaka Kintu Plaza. Computers z'omulembe weziri. Gaming computers, laptops abana bagenda ku masomero tulina new curriculum jango guliro omwana wa computer computer tagenda musumbuwa. Computer ziduka emisinde. Omwana yiga olunyiga lumu bweruti nemuwa buli kimu. Zikolera ku artificial intelligence system AI. Ukisegeera baziti kudde wali ku ATM computers mu kibuga Kampala. Abakola abazanya ba gamers computers za gaming weziri. Todda mu kubona. Ukisegeera gwe video editor Osman tema video ngata bifaananyi nkola biki computer ne graphics ez'omulembe ezina graphics ez'omulembe weziri. So muganda wange kubiriza jangu wano ku ATM Computers wali ku Kabaka Kintu Plaza. Namba yesimu koizo bafunira eriziro 704 897 855 05 0704 897 855 ATM Computers bali mu kibuga Kampala osobola bafuna bulungi nnyo muganda wange ensonga neziba nga zitambula bulungi nnyo kutegeeza Jostede George Kigozi Jostede ng'ennaku z'omwezi 14 February ali ku Sheraton Gardens wagenda okubeera nga atukubirwa obuyimba obw'omulembe. Byonna bitegekeddwa Abitex Promotions. Ategese Jostede mujje ku lunaku lubeera lw'abaagalana. Black Man Jostede live in concert Valentine's Day ku Sheraton Gardens. Muganda wange mujje tubeerewo tunyumirwe ne Jostede atukubira obuyimba owoma. Waliwo akayimba ke yankubiraawo edda bakayita kwali kulaba bulabi mukwano tebyali byamaziya mu kusooka twesuubizanga ssanyu. Bamuyita Jostede obuyimba ng'obwo n'otagenda mu kivudu kya Jostede nga 14 February
ku Sheraton Gardens we tugenda okusimba amakanda ebyana ebyo nemba kubiriza nti kunaku olwo bannange lubeerwa abakyala b'ewaka olunaku olwo lubeerwa abakyala b'ewaka bannanga abakyala b'ewaka Valentine yammwe tozunga n'akawala kootamanyi ozungazunga ki ozungazunga ki Abitex Promotions akutegeeza nti jangu owulirize Endongo Semadongo muganda wange ukitegeera Josted ng'ennaku z'omwezi 14 February ejja kubeera Valentine's Day we tugenda obeera wali nga tunyumirwa endongo ya George Josted wali ku Sheraton Gardens ebisinga ku ebyo abagala okureservinga n'okubookinga mbadde njagala mbawe ennamba y'okureservinga tebateeka reserving tickets eri 0783 17 54 19 nawe osobola okukozesa momope osobola okukozesa hash 05352 718 osobola okukozesa momope ne ticket kweziri essaawa zino Valentine's Day mujje tunyumirwe bitegeetwa musajja mukulu Abitex Promotions nkutegeeza olunaku lw'eggulo twabadde awo ku Sheraton wenyini wendi mu kwogerako nga Repan Promotions kanso kendabe wano Repan batwanjulidde omuyimbi bamuyita Famous they call me Famous Repan Promotions Repan Management batwanjulidde omuyimbi bamuyita Famous ono twadde ku Sheraton Gardens era n'atubuuliza ebintu bingi endongo album balina nnyimba meka ezigenda okuba nga zifuluma. Thank you for being here and I know they have already welcomed you but I won't hesitate to welcome you because it is my day to be signed under Repan Management and I'm so grateful that everyone and each one of you really took time to come and grace this this function where we're going to witness the signing of Famous under Repan Management. Thank you so much. Was I only allowed to just extend my greeting and... It is your day, whatever you want to say. Wonabo maliriza ng'ongamba mukama wange. Well, I wouldn't want to say much. I just want to give a little bit about me and probably the feeling I have right now. Well, they've already mentioned we already have a few records out there. So I would like to mention that it has been a very impeccable journey for me to this time. But I think today is giving a very big platform that is a testament that probably this journey that I had started has just started. And I'm very hopeful that everything that we are going to do henceforth will be for the good of our fans, the media right here, who have been, actually they have been, you guys have been a part of my journey. I know right now we're just making it official, but I've worked with everyone here almost personally, and also underground with Repan Management. Well, it has been hard work that I put in personally, that probably the management has been able to put aside a moment and said, you know what, I think with your hard work, your effort, and every other bit of art that you've put in your work, we are able to work with you and probably support you in any way possible. And I really appreciate that. I want to appreciate Repan Management. I know I've not signed the contract, but that is why we are here. I want to appreciate Repan Management
for taking some time to recognize the star in me and really taken the effort to then bring it to table. And probably I know behind curtains they have discussed this and then they decided that, you know what, this is a talent probably we could take on and nurture and probably take to greater heights. Me alone, there are levels really I couldn't reach. There are people I couldn't meet. Everyone here, me alone, probably I wouldn't have met any one of them, I can assure you, because my efforts are way less than what probably the management would give me. Byonna nenteekateeka gye baliko essaawa zino bali mu Repan Management. Njoka muri Repan Management eno erimu ono sisa wa Bobi Wine erinnya lye ndirabidde, mulimu Kateria Ndikando, ate nalabyeko n'essimu ku kipande. So Famous naye yagenze mu Repan Management. Era musajja wange Ray ogamba otya musajja wange ensonga wazigusiza otya? Musajja wange storage. Twabadde waawe ensonga nga zikwasaganya. Repan storage gwagwani brother. Nenga Famous ayiba bulungi alina olimba lweyaddamu lwakolaawo ne Jostede. Era Jostede ndowooza Famous agenda kuba nga performinga ku show Jostede ngenda ku mwezi 14 February. So bwebyo kamba si buli wano kyolina okukola ku subscribinga n'okwekumira ku Celebrity Track Extra UG, genda ku www.rockfmug.com ojja kuwuliza bulungi radio yaffe, wagenda ku www.buzztvug.com ojja kukola TV yaffe Buzz TV UG. Tukutegeeza Uganda aliyo ng'oyagala tuwe emirimu gya live stream. Live stream tugikola bulungi nnyo. Oyagala kukola mukolo gwo ensi n'ensi egulabe. Nga wavudde bweru, oyagala kukola mukolo gwo walese bweru wagulabe. N'okwetola Uganda yonna, n'okwetola ensi yonna. Tusokola emikolo egyo tugikwasa. Kamera tulina ez'omulembe, tulina mashini ez'omulembe zikasuka ekifaananyi ne kiruka mu America mu seconds 5. Seconds 5 oli wano Kyaddondo naye nga America yakifunye dda. So mutwekwateko enamba y'essimu osobola eri awo wansi mu kantu awo wansi awo osobola okugifuna bulungi nnyo. Tova ku Celebrity Track amba kugaza olunaku olungi mbere bulungi mwera.